Tukyagenda ddala mu maaso n'okubuuza n'okuzuula eby'ensonga ebintu eby'enjawulo. Kale olwaleero tuli ku luno lwe bayita olugobango. Luno olugobango bw'oba oli eyo ng'olugobango obadde tolumanyi tolulabangako, lwe luno nno. Nsaba era ali ku kamera asembere alukulage bulungi nnyo bwe lwakula bukola bwalwo lwetegereze. Tuli ku kikolo wennyini, sikugamba nti kyoba ki, tuli ku kikolo wennyini bwe luti bwe lwakula naye lubaako amaggwa. Olugobango luno lubaako amaggwa, bassebo ne banyawundo mugalaba n'obukola bwagwo oba omuti guno oguyitibwa olugobango juga tegugejja nnyo, kabeera kati kayongoyongo naye luba lugumu. Tolunyooma. Olugobango luba lugumu era kyova olaba baalukozesanga okuluggyako kibooko. Ababonereza obulungi jjukira luba n'amaggwa ng'ayinza okulukola mu kibooko. Olugobango, ebikola bya olugobango bino baabinoganga ne babiteeka mu byogero by'abaana, mu byogero eby'abaana. Lwaki? Lulwanyisa obulwadde buno bwe tuyita mulangira. Mulangira oyinza okugamba ngamba ate omulangira ow'omululi olulangira. Si muntu. Obulwadde bwe bayita mulangira abamu bwe muyita measles. Kati ebikola bino ensonga lwaki babiteekanga mu byogero by'abaana. Mpozi n'ekirala, omwana ne waba alwadde obulwadde obwo bwa measles oba bwe tuyita oluseru oba mulangira, obulwadde obwo Abaganda tebabwatuukiriza kubanga bwamutawaanira babutya nnyo. Kati ebikola bino bye banoga ne bafuna n'omuti omutulika ne bafumbira wamu ne bateekamu oluusi ne mukene ne bawa abaana, omwana n'anywa. Obeera olwanyisa obulwadde obwo. Naye nga luno lwe lugobango oyinza okuba tetolulabangako wano wonna weeruli. Bwe lusenga mu kifo lusengera ddala. Mululaba nti luno lugobango nalwo bwegwo omuti gwalwo bwe gutyo bwe gwenkana. Omuti gw'olugobango bwe gutyo bwe gwenkana. Kubaako amaggwa n'obukoola nabwo osobola okubwetegereza. Enkula yaalwo lwonna bwe luti bwe lukula. Ate lukula lweweteredde. Kyova nkugambye nti abakola kibooko ennungi ennyo ng'anaakuyisaako omutaka w'embuya wamma akola luno. Naye ekikwewuunyisa nti gye lusembera ate kabanga akaguwa, ndowooza okalaba. Gye lusembera mu nkula yaalwo kabanga akaguwa. Era abamanyi okutega emitego wano aba atandika kutega mutego. Wano aba atandika kutega mutego. Luno lwe bayita olugobango, lwakutawaana nnyo naye kasita olutegedde lwaleero. Mbagayiza ekiseera ekirungi. Mwebale kutugoberera n'okumanya eby'ensonga. Nze Munnabusiro, Ssengule 222 wangaali.